Abakyala baagala ki? Tonnaba kuwasa buli mukazi gw'okwana takukkiriza. Ngenda kuwa ekyokukola eki buli mukazi yenna kyayaayaanira. Oba wawasa omukazi otuukiriza byonna ng'omusajja, okomawo obudde bukyali, osasula renti, olekawo ez'akameeza, naye omukazi takwenyumiririzaamu. Ngenda kuwa ekyokukola eki omukazi omusike eriyo. Kubuuzaako mukwano gwange ndaba amannya gange Nzerukomwa Jonathan. Bwe gubanga gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Kati nno teweerabira okusubscribinga, soko subscribinge okonene kadaako gwajja osookanga okola vidiyo zaffe ez'olwokubiri amu n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo abakkiririza mu Bayibuli. Bw'obanga olina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, obeera mugumiikiriza ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutadde ku mutima gwo okwagira obuweereza buno, ngamba by'ensimbi, kozesa Airtel Money yaffe namba y'emu, ojja kuba musanyufu nnyo era Mukama akikubalire. Awamu ne t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zatandika okufuluma. Bw'obanga oyagalayo naye beera ng'okozesa WhatsApp namba yaffe y'emu, tubeere nga tunyumyamu. Bw'obanga olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli naye nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, beere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli. Leero ngenda kuwa ekyokukola eki osikirize buli mukazi yenna. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online Ministry. Emabegakaawo nateeka post ku Facebook page yaffe. Nali nnoonya abakyala ki kye banoonya mu musajja. Ekibuuzo kyali kigenda bwe kiti: if you to choose a life partner, what is the first quality you would look for? Bw'obanga onoonya omwagalwa gw'ogenda okubeera naye obulamu bwo bwonna, ki ky'oyinza okunoonya ekimu kyokka mu muntu gwe wandigenze naye mbufumbo olubeerera? A. Beautiful and handsome, nga mulungi, alabika bulungi, alagika mbantu. B. Hardworking, nga mukozi. C. Rich, nga mugagga. D. Gyetegereze, D. God fearing. E. Intelligent and understanding, nga mugezi era nga ategeera nga musobola okukkaanya. F. Funny, nga asanyusa. G. Responsible. Kati katulabe ansa zaffe. Eyasooka Maria yagamba God fearing. Becky God fearing. Eyaddako God fearing. Eyaddako D nera ye God fearing. D God fearing. Eyaddako God fearing. Eyaddako God fearing ye D. Eyaddako God fearing. 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 Okujjako kisaaki yagamba intelligent and understanding. Eyaddako God fearing. God fearing. Eyaddako E, omulala all, omulala God fearing. God fearing. God fearing. Nga bw'oyinza oziyita mu comments zonna. Awo we tujja ekibuuzo: God fearing asulawa, abeerawa, afaanana atya? Nyinza beera ntya omuntu atya Katonda? Oyinza okwewaana n'obugagga, si bubi, kirungi ogende okole. Naye bw'ona omuwasa nga akwegombyeko bugagga bwo, ajja tuuka mu maka go omubowe, amanyiire obugagga bwo naye ng'ayaayaanira munda mu ye omuntu atya Katonda, omuntu alina ekifaananyi ekirungi eri abantu, omuntu agenda omukulembera mu by'obwakatonda. Ne bw'otuukiriza obuvunaanyizibwa bwo bwonna naye nga tomukulembera mu by'obwakatonda, tomujjukiza kusaba, tomusomesa Bayibuli, tojja mmusikiriza. Katonda yatonda Adamu ne Eva, naye etteeka ery'obutalya kibala yaliwa Adamu, nga Adamu yalina oddisomesa Eva. Katonda yatonda ebitonde ebikyala nga birina ennyonta ey'okuyiga. Y'ensonga lwaki olaba abakyala bangi nnyo mu kkanisa. Buli musomo gwonna oguteekebwayo, network marketing, NADS, byankulaakulana, bya bulimi, olaba nga abakyala bangi abettanira emisomo egisinga obungi. Ku lwaki? Balina ennyonta ey'okuyiga. Bw'obeera nga gwe musomesa waasookerwako ow'ekigambo, obeera omusikiriza nnyo. Okunoonyereza kulaga nti omwami singa yasooka okulokoka, emikisa gibeera 9 ku 10, famire yonna okulokoka. Omukyala bw'abeera nga yasoose, emikisa gibeera nga 3 ku 10, famire yonna okulokoka n'omwami n'alokokerako.
omwana bw'abanga yasoose okulokoka omu ku baana n'agenda ku crusade oba ku masomero gy'asomera n'akomawo ng'alokose, emikisa gibeera nga 5 ku 100 oba 15 ku 100, famire yonna okulokoka. Omwami bw'abanga ayina empisa ennungi, emikisa gibeera 9 ku 100 okukuza abaana nga balina empisa. Kati omukyala beera mwegendereza ng'olonda omwami agenda okuwasa, abaana bajja faanana oyo omwami gw'ogenda naye, kubanga ogenda kuyigira ku mwami. Ne bw'abanga akucunya abaana tebaliiwo, okomawo n'obusungu bwo n'obuteeka mbaana, abaana bajja kulanga misege lwa mwami. Kati omwami kwe kubuuza, biki bye nnyinza okukola okusobola okukula mwoyo nkulemberemu mukyala wange, oba nsobole okusikiriza abakyala? Ekisooka, bw'obanga oli mufumbo, kulemberanga essaala buli lunaku. Bwe muba mugenda okwebaka obanga muzuukuse, gwaba abazuukuse okugenda okusaba, kwatanga mukyala wo mu mikono omusabire, tegeera by'ayagala obisabire ng'awulira. Ekyokubiri, beera n'emikwano emirungi egikwetoolodde. Tambulanga n'abantu abakulu mu mwoyo basobole okuyambako okukula mu by'obwakatonda. Ate kyusa ekkanisa. Mu kifo ky'okgenda mu kkanisa eya kitwale ekyamagero kyo kiikino, ebyo tebikuyambako okukula mu mwoyo. Genda ew'abasomesa ba Bayibuli osobole okuyiga okusomesa naawe Bayibuli. By'onoosomesa mukazi wo tojja mugambanga kitwale buli lunaku. Ebyo tebikukuza mu mwoyo. Ekyokusatu, yadde okola nnyo nefissaawo kaakadde ogenda osabe. Kuŋŋaana n'abooluganda, ate bw'okomawo mujjukize ku ebyo bye musomye, mubiddiŋŋane, muddeemuko ku nnyiriri ezo ze musomye, mwongere ofuna ebyokuyiga ebisinga ku ebyo omusomesa bye yasomesezza. Ekyokuna, genda ku Christian bookshops. Waliwo ebitabo bye bayita family devotional books, bigule ate bisome ne mukazi wo. Ekyokutaano, mwewe omulimu ogw'okukola oba kiyite assignment, oba luvannyuma lwa wiiki oba mwezi, mukole study oba mukole okunoonyereza. Oyinza omugamba, wiiki eno oba omwezi guno tugenda kusoma kwagala, njagala onfunireyo kennyiriri 10 omwezi we gunaggweerako, oba okulimba oba obukyayi, kyonna ky'oba olonze. Oluvannyuma lwa wiiki oba oluvannyuma lw'omwezi, ennaku z'omwezi ze mwaseetinga, buli omu aleete ennyiririze azigabane naawe, mufune ebyokuyiga naawe omusomese. Ekyomukaaga, beera kyakulabirako kirungi. Teeka mu nkola ebyo by'osomesa. Bayibuli kyeyogera ky'oba okola, kijja kwanguyira omusomesa. Naye bw'osomesa tolimbanga ng'oli mulimba, toyendanga ng'oli mwenzi, tajja bikwata. Okusinga ennyo musomese na bikolwa. Ekyomusanvu ate era nga kyekisembayo kyekisinga obukulu, tokoowa kuyiga, weeyongere maaso okuyiga. Omanyi abasajja tulina akajanja, bw'obaako n'ekyoyize ekitono olowooza nti kikumaze era omanyi byonna, naye okumanya tekuggwaayo. Bayibuli tonnaba gikwata yonna, ennyiriri ezimu ozimanyi mbukyamu. Weeyongere okuyigirizibwa, wuliriza audio Bibles, wuliriza abasomesa ab'enjawulo, kola okunoonyereza. Okusinga ennyo, kulembera amaka go mu kusaba. Nsaba onteekere wansi mu comment section bw'obanga oli mukyala, gwe wandyagadde omusajja atya Katonda ng'afaanana atya, biki by'omulabirako nti atya Katonda, naddala nga mukyali mu courtship. Eri omwami, biki by'obadde okola oba biki by'ogenda otteeka mu nkola ebiraga nti otya Katonda, oba engeri gy'ogenda okukulemberamu mukyalawo mu by'obwakatonda. Njagala nnyo soma komenti yo. Bw'obanga oyina ennyonta ey'okusoma Bayibuli, obanga by'osoma tobitegeera nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kusoma naye, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, beere nga nkuteeka mu WhatsApp group yaffe mwe tuyigira Bayibuli. Nkwebaza okubeera ng'olaba vidiyo zange. Amanya gange Nzerukomwa Jonathan. Kati nno teweerabira okusubscribinga, okukoona kadaako, okusharinga, okulayikinga. Nkwagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu ku lunaku olw'okubiri n'olwokutaano. Nkwagala nnyo. Bye. Welcome back to Jack Online Ministry. Weeyitire ku WhatsApp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo. Tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.